betwakola afunaki sente ze basaba okubunyisa ebipande bya covid ku makubo nange olumu obusungu bunkwata nenseka obusasiga tekisanga olumu kiraba kiraba nentunula butundu so kati ba medical interns ensimbi zayisibwa bagobe webekalakaziza bagobe naye ensimbi zaabwe zayisibwa kati mwebesono yage mutubadde tunatera ziweereza ensimbi ezo nti lakumbalwa jiwandise nti allowance zali tezinnajja ministry yadde eteekateeka okuweereza kuva 19 November wamala singa ovano n'ogenda mu America oli munnamawulire essebo n'ofuna omuntu n'akutwala mu America owulira nga waliyo omulimu gwa kukola ku tuleera ogenda oba togenda ino naawe ebintu ebimu byoyogera nga kiki nze nyooma omulimu wanje nyooma omulimu lwaki sigenda lwaki nyooma katukeze oli kati oli musawo nenkujja wano nkutwala Canada ng'ogenda kulabirira mukadde ng'oli musawo badde okola mulago ogenda oba togenda ne bw'oba ontwala Kenya Canada wala lwaki tontutte Kenya kati omugaso gusoma ki ne bontwale Kenya ne bontwale lwaki omuntu omuzadde akwata sente ze n'azimalira mwana asoma obusawo mukulu yagamba nti jevuddeko President Museveni by the kino kankyatwe yagamba nti abaana abamu tetufunye emirimu olw'okuba abazadde baffe tebaatuteekerateekera ye ababe yabateekerateekera mutuufu ye bamuteekerateekera Amos Kaguta ne Esther Kokundeka ne bamuteekateeka n'agenda mu nsiko n'emmundu ne banne ne bamuteekateeka tta abantu eruweero ajja kulembera eggwanga zaali munde bali balala bali be yali alwanyisa bebadde okay so kakati omukulu yatutegeeza tasobya so yatutegeeza nti sebo bazadde baffe be bakola ensobya ey'amaanyi tebatuteekerateekera naye nga muzadde yakuteekerateekera okuteekateeka kawooya waliwo okuteekerateekera n'okuteekateeka bya mirundi ebiri kamuze kawooya omuzadde kuteekateeka kye bakuteekerateekera kikwoyagala akole omwana nga university asasulidde miliyoni 3 buli myezi 4 ezo 3 ng'ogyeko transport bino simanyi ndwadde biki byonna miliyoni 3 eyo university yokka buli kye twandiise semester miliyoni 3 ojje tugende nti admission okuwingira awo mwaka wakayingira miliyoni 5 zange otandika 8 ziyinza okuba zigwa mukama wange ng'oyingira hostelo na biki byonna netandika eno mu nasale muzadde kati twagala akuteekerateekera tekuba kwadde ekkubo lyakuyigirizibwa kusomesebwa era ngenze mbisomye mbitegedde bulungi nnyo omuzadde akoze obugwe kati yo gavumenti ye president yatugamba nti ye bamuteekerateekera sebo bazadde Esther Kokundeka ne Amos Kaguta era ffe abaffe mbufe abaavu abatalina mirimu soko nsakingireko awo kwateekerateekera eggwanga bamuyitaani wa National Planning Authority gweyogerako sebo munoonyeze kubanga omanyize ebyangana okugenda mu byobufuzi ebyangana okusoma kuyingira byabufuzi kankulaga Uganda weeri ne wesitakugira nnyo ayinza okuba ye Katuukiro wa Busoga ye omukulu nsekere ne katukonfaminge the National Planning Authority sijja mbuziza sebo National Planning Authority bateekerateekera eggwanga kuba kati bateekerateekera waliwo n'abali mu finance abalina okubeera nga noonyawo bateekerateekera eggwanga National Planning Authority Executive Director sebo era nga bwe nkutegeezezza simiisingangako ye mukulu Dr. Joseph Muvawala ye Katuukiro oba ndoza nkyogedde bulungi Katuukiro w'Ebusoga no Katuukiro banenge bakyogeramu Katuukiro w'Ebusoga wanga yandibadde Katuukiro w'Ebusoga singa oyo mbadde informed baba yateekerateekera eggwanga Dr. Joseph Muvawala baba National Planning Authority yakulyo teekerateekera eggwanga and Minister of Finance inamu department yo kachyo kitongole kyetengeredde ne Minister of Finance eri Minister of Finance Planning and Economic Development era wano Minister owa Planning so kati bantu babiri naye ng'ojja kusa bawerera ddala kati abantu abo babiri be babanga be bateekerateekero ngeri gye bateeseteesemu eggwanga
bwe wanga bateekateeka mukolo gwo okola otya kati tugeze bwe bateeseteese omukolo gwo wamala ozaalwawa nze ndi Matuga Kasalire Ssabo Kyaddondo. kati buuza ateekerateekera eggwanga lino ku kyalo kwalinako ofiisi za URM meka ku district ze kitegeeza watolina ofiisi za URA tofuna musolo abantu bebe bati bawa musolo abakulu baba tebasobola kuteekateeka mukolo ne gubeera nga guli successful olw'eggwanga sigambye tebasobola nkugambye abakulu abo babiri babale kati bateekateekeo omukolo gwo naye nga enteekateeka y'omukolo gwo nga bwe bateeseteesemu eggwanga kati bwe bateekateeka omukolo ye nteekateeka y'omukolo era sebo ekitongole ekyo kyatandikibwa mu mwaka gwa 2000 kitegeeza ekizze ekideveloping ebintu ku mpapula nga kitugamba National Development Plan ya NDP1 NDP2 kwetutambulira ebyo byonna mbijja ku abo bonna bambi tebalina musango mbizza ku Bannayuganda ye Munnayuganda agenda mu looni aweerera omwana bw'agenda mu looni aweerera omwana n'asigala nga mbanja oba n'atunda kabanja aweerere muki omwana naye nga omwana najja n'asoma obwamawulire bajja n'asoma obwamawulire oba n'asoma obusawo bw'amala osoma obusawo buli mwaka ne batikkira abasawo ekitone nnyo nga mmeka 15 katugambe ekitone nnyo kale 15 ekitone nnyo naye nga toli sure nti ababadde mu malwaliro bali zayininzi otunze ekibanja ate ekirala buli mwaka ne bafulumya abasawo 15 ng'ate 15 buli mwaka tewaweze malwaliro 20 gabangibwawo bagatakibwawo kitegedde kati bino bye musuubira ennyanya bwe zifulootinga mu katale akataasa katundu 5 bwe bigaana faaji bamuyiwa kasasiro ezimu ne baziiwaawo ensonga twandirabanga abasawo okwekalakaasa ne bagoba bambi n'abakulu obasaasire bamwami gundi badokitaani mwebesa eri abasawo babajjuddeko bafulootinze mwate mwekalakaasa bali eno bayaayaana waliwo omugenzi kati ali mukwano gwange nnyala Haji Nassantege Ssebaggala mikwano gye gisinga migenzi bambi oba kati osigazaani ye Mukama Mungu yamujjulula naye yayogera ekigambo kyo naga nti wamala mu nsi toziranga kuba omuntu atamanyi oba atalina nsa atalina sense of humor asobola ye buli kaseera aba ayagala kumma bummi toziranga kuba oli ateekateeka kukumma ate gw'ozira oli yeteekateeka kugobwa ate oli yeteekateeka kugoba ate gwe ne weediima nange jjajjange yaŋŋamba ekigambo ekifaanana bwe kityo nanga nti omuntu atazira bamuwa obutwa gwe buli kye bakuwa neeyanzizza tokalubiriza bakuwa butwa tozira gwe President Museveni emikono gyonna gye yakabeerako wakamulanga ali emmere emirundi emeka ng'asimbye ku layini kale oba mumaze okukola omukolo baategesewo n'emmere n'atula mu tenti ye ey'omugenyi n'alya kale Ssaabasajja omukulu yatutegeeza nti yava ewaka ng'alidde ebiwayi bya muwogo 2 n'ekikopo lwaki gati gwe tokisobosa kukirya n'otuuka ku mukono ng'emmere n'otogirya omuntu ataziraazira bamuwa obutwa mangu naye ensonga eno Kawoya ndowooza gavumenti olwaleero si kugiboggolera naye ndoza kuginaabira mu maaso nti gavumenti mukyaginaabira mu maaso mujja kwefunamya mwekka omanyi waliwo omuntu gwogaa nti kankukunamira nkulaga obwereere omuntu gwokunamira n'ajjayo essimu bintu bingi nnyo tuvodde nnyo tuyisizaamu nnyo amaaso kati abo abazadde kumpi bonna olinga alaze nti abaana baabwe tebalina makulu ate kakati mukola amalwaliro kyekikuweereza omwana abeere dokita nga mu famire tokolanga dde bufamasi agenda mulyani lwaki olowooza twatandikawo Uganda ey'enkya omwana osomusomesa obwamaki obwamawulire naye gwe omwana omusomesa obwamawulire mu famire yamwe tolinamu media ayinza okugamba gwe wali osoma wasooka kufuna gundi wali osoma wasooka kuba wamwe basooka kubaayo media nasooka kugulawo mukutu gwa WhatsApp na YouTube naye ojonyesebwa eri
ogala omugagga atamba sente oteesa omuzadde asomesa omwana nga bwazimba n'eddwaliro noonyereza omwana wo President Museveni kyebaga nti nateekerateekera abaana bange nti naye bamuteekerateekera kuba naye bamuteekerateekera ekyo simanyi oba yateekebwa President Museveni ssaawa zino omwana we nawaba alina ddayale y'amata President Museveni alina faamu y'amata omuntu ayogera bw'atyo nga mukulembeze aba yateekebwateekebwa aba abazuukusa ngamba kuteekateeka abazadde baba bakola omulimu omulungi okumuteekateeka omanyi abagagga bagamba nti baduula omugagga ye aba akubuulira mazima saatubuulira mazima nti nze munveeko kolera famire yange bw'ogenda mugundi okulya n'osaba chips mu hoteri ennene n'ogamba mpe chips bakuleeterako ne kakkiri kaakati bw'ogenda mu hoteri eno eyaffe eyabagundi eyabamufuna mpola n'osaba chips ne balyoka bakwirako olugulinizi ne bakwirako emboga ne bakulirako ennyaanya ne bateekako obukatumbaali n'akwirako otukolooni by'otamusabye sente ziri zonna zifaaki soka woyo abasawo bakole obawa magezi ki abazadde muteekateeka abaana bammwe naye mwe mulirwedde muteeseteese kiyinza oyamba omwana wo kati omwana oyo singa agobwa oba n'atamalako misomo gye oba n'agobwa ng'adda mu booda era kati bano twebuuza be baagobye wadde babadde tebanabeera fully employed bali just mu internship kiki kye bazzaako Baba TV bameka abajja nga baga internship bayitirivu wangi bayitirivu bameka baleeta empapula nga bajja okukola bikumi hundreds and hundreds bikumi na bikumi nooza bwe bamibwa ku baba balagawa wali omakinzeko abajja ku baba n'obalaba ku TV nanga babawadde kati ate bagoba ababaddewo kyokka ate kyewuunyisa nti era license bw'otandika essomero erisomesa amawulire license bakyagikuwa otandikewo erisomesa amawulire waliwo kye bayita okusoma okuwestinga time okutuukiza nnina empapula omusajja alina diguli nnya nze sirima wantu nga sigenda simbawo ensiko ne weeba etuuka ku nju naye kaweero gavumenti abantu gye baweera omusolo yeebayambye eki taata bw'omulabanga ewaka ng'akomawo atamidde n'akoma ku makya n'akeera n'agenda nodda ku baneiba no taata atamiira atalina kyatuwa gomanyi kyo bano owa balyanywa naye ng'abaana bo bayiye ekyokola ki bwomanya nti wakati abakyali aleeta kamere taata yali aleeta kamere yatamiira tandika onoonya wava kamere so taata tumuveeko taata asigaze ekitiibwa kya taata ng'omusolo gwaffe oba buli kimu nga tukimuwa tukola buli kimu gumumme bwoza Uganda ewannyo omusolo Uganda terina musolo gwe wa gavumenti guli awo mungi nkulage nti tuwa abawa gavumenti omusolo batono anti kati kyeneebuuza nti ensimbi ezo zayisiddwa n'okuyisibwa entono ne zifuluma ne actually sente za Uganda eziweebwa omusolo tesobola nayimizawo Uganda ekyo nandikanya naawe naye entono wadde koota kuba ezisinga zibbibwa nze kyeŋŋamba nti abawa omusolo bafiibwako kuba nalabye omusajja Ben Kavuya mu mawulire lindako Ben Kavuya yadde mawulire omujjukiro lwe twali mu covid nga baganga buli kimu kiggale nga bagamba nti ye famire ye eyingizibwe omujjukira oyo nnyo n'amaanyi eyingizibwe kati yabadde agulawo ekkolero erikola gloves ne sanitize ne mask n'agamba nti ye mu Uganda Development Bank ensimbi yagenda ne batazimuwako minisita akolako ebya investment naye ye president dayina kikakasa n'engendayo n'ekizula nga tebazimuwa birimu omusoso mingi ensimbi bazikwata ne bazitwala te mu banka endala era kyannomenya nga Munnayuganda oba oli eyalumi bizinesi ye yaggwa ate nga sente zaali zaabwe oba yaani anaamulwanirira omanyi mulina Abannayuganda egundi egamba pa gavumenti omusolo sigula mafuta galeke gaddibe nze njagala ndabe bodaboda nga ziyimiridde ne takisi nti tetukyaddamu kunywa mafuta tutudde okumala omwezi mulamba olaba amafuta bwe gataasalike otuzza mu woko tuwaake bwe bye mugamba ebyo naggambye egenda ku kyalo kyo gy'ozaalwa waliwo ofiisi za URM meka nze kati bw'ova Emitiyana n'oyingira Kasanda bukujja temuli Kasanda temuli mu ofiisi ya URA nga district ye Kasanda nsuubira gundi mwe bukuyeyo sisubira ofiisi ku kyalo kwave mu Kiganda Kalamba Misozi teri URA
nanti n'omusolo kitegeza teri musolo bwe ne tino we ne kyosolo guwera ku online bannaye atotekeyo kye kitavaako musolo wali mu Kampala otambula office mbega tosanze osasuya URA wali URA omutimbagano gwajja kawoyo sobola okulisasulira basasulira eri osobola bagano sasula bamuggala ki eri waliyo ki lwaki omwana agenda osoma obusawa alinyisibwa n'avemu bene najja emulago so kawoyo in brief government kiyakoze kirungi nnyo okisanyukira kijja kusaba zadde actually kigenda kusaba nasi muli nnyo mutulo muli nnyo mutulo ntulooza nti government etuliko nnyo muzeeyi yabagamba nti tuwadde muzeeyi yagamba siri mukozi wammwe nti tuwadde government tuwadde buli kimu tugiwadde abaana baffe ebafeeko ebasomese joli mwe mbasomese mwana wani asomera mu bonna basome mu baminister bonna baminister bani ekiwaliwo nalebe yangambye omwana we asasula miliyoni 10 buli gundi buli tamu ali mu international school omubaka MP sokolize MP omwana asasula miliyoni 10 ne mugamba nti bo ate abaana ab'omugundi ab'omu byalo ndako nkyakugamba nti kyanneewunyisizza nga MP7 ebyenjigiriza badde biggale amasomero maggale nenga yakayingira parliament nangamba nti bo abaana be alina abaana babiri omu ali mu P5 omulala ali mu P4 oba P3 nanga nti sebo basasula miliyoni 10 mu international school MP akagenda kyokaffe tunoonya ano miliyoni 10 ku Uganda ey'enkya tugule ebyuma oli aweerera omwana mwobaba abantu abamulondo batemuli ku abamwe tebali ku ssomero janoonya future ya mwana kyegani nti abantu abo mu musolo bafiibwako gumune yatafiibwako towa musolo naye kawo kale gwe wowulirira nti ow'omusolo zibawo oleme guddayo guwa ekyo kyekizukusa omuntu atakuliiko okumanya nti oli wa mugaso bw'obeera awo sigale wakanga bosi wakuvuma buli kaseera tolina kyokola tolina kya mugaso enkeera lwala actually weeteme obugalo bujjeko amabwa obe na bubi weerwazi bakutwale ku kitanda akome waayere ayoze toyi nga bw'obadde ojooza ayoze engoye z'omwana we ojja wulira era ajja yita neighbor jja nkwatire munno omukozi wange yalwadde funira akakola akayinza okunnyambako olwatandika olaba omugaso gwo so tesa government essaawa eno kyemba nsubira nti weina okulabira aba internet anyway era okyogedde bulungi nti aba floating abangi nnyo abatalina mirimu bangi bali okimanyi nti twegerezeko fe aba media media za Uganda wano ate kati nze osokunkanga kiro kyogera bulungi media za Uganda wano teriyo media batono nyaba simababaza n'abataano b'omukaaga nga media eyo omukozi wayo asobola okuyimuka n'agenda mu maaso ga bosi nga nyongeza omusaala bw'otonyongeza ngenda bosi n'amugamba bambi kankongeze ogenda ku contract y'omusajja ku media ng'ataddeko ne ssente z'ogenda ofuna naga tukuwa emitwalo 5 nga temunateesa nako yayina ssente zazitagedde dda zalina okukuwa okitegedde abakozi beeguya nnyo actually bali 99.02 okweguya omulimu babosi tebeeguya abakozi babeeguyamu 0.8 percentages wazikola dikawo ya research wamukola najikola media zenkolere ne company zenkoze nazo ekyo kitufu abakozi teri yo mukozi bosi noyimiya maso ngamba muzeyi akantu kano batonyongeza ngenda na papala yagagendirire kubo mukulu okitegedde abaana bavuga kati banga lyetumalanga omukozi esate yeeguya mukozi bw'omukozi okyakaaba nebba abakozi bantu mu ggwanga Uganda ekyo ansa tugina abakozi bamanyi bo bakozi gavumenti ebamanyi nti bakozi nakuwadda gundi analysis negamba nti UCC
esaba license ku media yali etambudde ku media za Uganda negamba abaana kibe mukozesa mubasasula mutya nenga media ziri wano nyingi ng'omwana bukyataliko kukola ku media ng'omwaka gugwako ng'afunye emitwalo 1.2 okuva mu mukama we omukyokka nga yaweererwa n'asoma ku masomero ag'enjawulo n'asoma obwa generalist kati sente ziba zijja tusiibule kawo kale Uganda girabe edduka bw'oba omanyi okunoga eddagala ly'ekinnansi kati nganze Kawoya Fadi genda mu kyalo lisekule ate banalaba ng'okoze nnyo nga bajja bagamba olina ebbaluwa ekukkiriza okukola kale n'ogamba nsooke ebbaluwa nsooke kumanya ddagala. Nze singa nali Uganda nga nziinako share singa Uganda nagiinako share kubanga oba ne share wako n'obwogerero nebyosobola okukyusa singa nze n'amasomero agasomesa abaana omwana bw'atuuka mu senior nga muwa driving permit buli ssomero kuba omwana asobola okuva ne driving permit nga amanyi n'emmotoka n'agenda n'afuna omulimu ogw'okuvuga emmotoka naye omwana abeerewo nga talina ssente okufuna driving permit ya bbeeyi tefunika lutalo lwennyini ow'embalala agenda ogifuna jjeeno ne babeera ku layini ati bano driving permit n'obasanga ku passport ya bbeeyi nti oyinza ogenda embeere nga tewali okufunya passport olina ku jjeeno bategeeze charity tugende kubanga banna yalina byonna ky'olina kwata ky'olina totuwe ebintu ebivunda totuwe ennyaanya tukwegayidde ennyaanya zitunde waakiri ogulemu omunnyo oba otuweemu ssente totuwe ennyaanya tetujja zitereka mpaka 25 26 tukwegayidde ate bw'obeera ewala nawe tusaasire tugambye nti ebintu tubinona naye nga tuli wano around Kampala byewatusobodde osobola biteeka ku baasi n'ebireeta entinda oba n'otukuyoga nti bisangewa namba z'essimu okwennyini kwezi 0750909986 0750909986 eri ku WhatsApp eri ku Airtel Money onyumyako nange onkubirako nze sina budde bwekitakwata simu neziba mwenda gwa kiro sina budde bwekitakwata simu kuba yo line nagigula ya not 75 9 366 not 75 9 loza ke kaseera government namwe mutegeere nti ddala kituufu kyosiga kyokungula olwaleero oli mukulembeze oli president enkyo oli minister wa byabulamu oli director wa director general of health services mu ggwanga Uganda naye omwana wo ayinza okuba medical intern olunaku olw'enkya nga toliiwo mu ggwanga osobola okubeera nga bazzukulu oba abaana bo President Museveni nga bagenda okubeera mu mbeera eno nga omwana atuuse eyo oba n'asomerera obusomesa engeri gy'ogenda okuyisaamu omwana wa munno olwaleero gwe mukulembeze otugamba abantu bakulonda obeera nga bakulonda mazima n'abwenkanya ddala kituufu ne bakulangira mazima n'obwenkanya ate abakulonze lwaki obayisa bwotyo olwabeera nga ddala kituufu securing your future y'abannansi gagisecuringa nga ogoba bagobe bw'obadde oyigiriza ate obafuumudde bufuumuzi omanyi abantu beerabira ekintu kimu bw'oba omaze okunaaba n'okwata tawulo ne weesiimuula wenna n'oweesiimuula ne kabina weerabira nti ekitundu ky'osiimuza kabina ekyogenda kisiimuza mu feesi awo yensi so President Museveni z'amasijja kwekwekerera ekintu ky'olina okukola bw'obeera nga olumu tulaba nga tuubisibwa tosobola kuŋŋamba nti sewe obisiddwa kuva 2014 abaffe gwe atabuuka awubisibwa ng'ate gwe Ssaabalwanyi gwe Fountain of Honor gwe abantu n'otugamba nti abantu bazadde baffe tebaatufaako ne mutugamba nti abaana abali mu masomero ga UPE sanyi bagendenga ne zifulaska alemedde okugula ekyeggulu alemedde okugula ekyemisana ekye2013 nti bagule zifood fasika bagendenga nazo bateekemu ki so ensonga eyo abakulembeze President Museveni tukusaba weddeko ba minister mweddeko bano baana baggwanga bwebeera nga musecuringa future y'abannansi ndaba nga ate muginyise mu ttaka atakumira mpeera abankumye bwe tukyuse ekyo tweddemu twekube mu mutima tulowooze mu maaso okusinga olunaku n'olwaleero
wejja kulowooza nti ababo olw'okuba basanyufu wabaweerera ba Natasha Muhoozi baani nti mugenda mu mawanga amalala ne muwaakula entalo ne mufuna bye mwagala ensimbi y'omusolo IMF wejja ne mufuna obuwumbi World Bank wejja mwe ne mufuna ensimbi biyinza okubeera nga biganyulwa mwe ne mugula emmotoka ne musenda abantu ku ttaka ery'enjawulo ne mubba ettaka ery'enjawulo ne mugenda mu Congo ne mubba ebintu ebyo n'eggwanga libimanyi naye kino kintu kyammwe kyako kuba mu ttooki wabeera nga bannansi bakulonda nga bakwagala ddala mazima nga bakwagala lwaki ate gwe obasasuza bukyayi atakumira mpeera babuulirira bwereere siibula va ku bantu bali baaguba